kyansanyusa okubanga akolera mukazi wange Ekivulu okitegedde bamuzimbire enju babadde bampewudde kuba nange mbadde sinna obudde nga sente sinnazifuna nekyanyiizizza okubanga abantu sente ziganyi naye afuba okulaba nga tannategeka kirala ajja antuukirire naye ng'omwana ali kapalapali. BOCAT TV Neera. Banaye tuli ku BOCAT. Mzee. Oli otya? Banaye gyendi. Musula mutyale. Tuli eyo. Banaye nsanyuse nnyo tuka ku BOCAT studio. Okomyewo neera. Komyewo neera. Ndya buswa bwange. Anti ndi mulya nnaka. Oli mulya nnaka? Kakati. Abantu bakulinze ku Kivulu tebakulabyeko. Ekivulu ky'omwana. Tereka kubeera na mutima mubi. Why? Abalabye abatamanya. Balowoozezza nti nkoze entondo. Era nze nange ndi omu ku baagaye okakoze entondo. Era nzizaga nti nalina akasajja. Ku mutima? Nedda. Nalina akasajja ku mutima. Bwe kiri? Wafunye akasajja ku mutima. Eno soko babuuzeko abali ku BOCAT TV tubabuuzaako nnyo. Tuli ne taata wa champion Gudo omukulu Afirigo Ntuumu. Nze ntumbudde. Wabadde munsoma mu mpunzise. Kati ndi alive. Yaleese tune endala efuluma egenda ofuluma olwaleero. Tozijukiza. Eyiyo gye ŋŋamba. Era nkitegedde. Kyenvudde ŋŋamba. Ababadde batakimanyi. Kekadde. Omanyi obusirise tebuba bugwagwa. Lwaki wagenze kushera mwana? Sayo omwana eyo nabadde nina mukulu munnange yaseeredde. Nemererwa naye ŋŋamba kati nga bino bibiri by'amasanyu. Ate nga njagala nnyo seeyo ebeerewo. Ate nga neerijjukira gye nzaalibwa. Nengamba nina okulipootinga. Abantu bakulinze ne bagamba omusajja atukoza atya ono. Era beewuunyiza nnyo balowoozezza nti nina akasajja ku mutima. Era nze omu ku bagamba olina akasajja ku mutima. Ogaana otya obeera ku Kivulu ky'omwana. Oba mutuufu lwakuba ggwe simanyi gy'obijja. Naye nga kale nabadde nina mukulu munnange eyaseeredde. N'otagenda. Nesisobola kubeera ku anyway nga kitalo babuyita bweza ebuba bweza bamma kubaffe kati Abaganda kiba kizibu okwogera ekigambo ekyo sijja kiddamu naye nga buba bweza naye kakati olw'okuba nti ono omwana muvubuka mutabani wange sijja mwegaana olw'ensonga tuli ba muziro gumu naye nga namugamba ekintu eki kimu dira omwana omutwale ku Kampala Parent ffe tulabe kituzzaako nga ffe yadde wanneekweka kakati nga tonnagenda ku kya Kampala Parent abantu bagamba olw'okuba akasente akabadde kakuŋŋaanyizibwa kakuzimbira mukyala wa Adija nnyumba owulira bubi. Sisobola kuziira kubanga mukazi wange nkyali naye. Obeera naye mu mutima sonyiwa. Simukyawangako. Bino byagundi bino basale bye-bivuddewo olw'okuba nti balina akasente Alien gundi ono yani Alien Sky. Kabaddamu yoyo. Kabaddamu zibikira. Akanti kakiriwo ekiti ekibuuzo ekirala kijja. Ennyumba eyo bw'eneggwa ogenda veno ddeeri. Ate ntya. Anti omukyala aba alina amaka ge. Kati nakula omukazi alina okubeera n'abaana be kubanga ate ogambye okyali naye. Ndi naye naye nga wuliriza bulungi oluganda lwange. Wuliriza oluganda lwange. Mu ntandikwa yange nagamba nti omukazi namugamba gye muwase n'agaana. Naŋŋamba yagenda kubeera n'abaana ke n'abanfunye konna nkamuwe nga naye alina abaana be ewa nnyina kuba alina famire endala. Kati yafunye ewuwe agenda funa ewuwe sente zazze bagenda kukola. Tewali buzibu. Era kyansanyusizza nnyo. Tosoobenga.
uliriza nino sooba kubanga tukolangako ndagaano nti twekyawo ndibwekyawo emitima gikyeyagala ne gavumenti tekimanyi ne gavumenti tekimanyi kubanga senga tubanga twekyawa ne gavumenti yandibadde ekitegeera kakati watya abayayi nga bazze ne bakulumbayo ne bakusangayo wani uli wadija wa mukazi wange anti awo gwe bayita olulumba ne kaguta kolwavaayo ne kaguta olwakuvaayo kwolwo lwavaayo naga mutabani wa Zaaya Yosefu Nsubuga mwana we gwe yazaala ne tubonabona naye mu lutalo yono gwe babonyabonya ng'obabuuza ani ankyankalanya mu maka gange kakati nno tetujja kwogera naye kakati sijja kukusala mu kirimi kuba obudde bwo ninganga abasalamu kati tweyongereyo afirigo ekituleese olunaku olwaleero ku premieringa Luyimba olupya Oluyimba olupya lwalise musayi gwange exactly kakati bwavudde awo okyalemedde ku mwana musayi gwo nalemedde ku mwana olw'ensonga Alien Sikini namugamba antegeere n'atamanya ate neyamuwa amagezi yamuwa tipa kumuzza mu kyalo tipa naye era ne mugamba amuyiikire nnyo kati omuntu asenga okwogendera otya ku tipa mu kibuga wajja bulungi Kampala noddirayo ku tipa aba yakulogera ddala oyo kakati bwanantegeera Alien Sikini naye ate nanyiize Kivulu ekyo nabadde saagala kisale kubanga ze mbadde saagala gendayo kukisala ku Kyasaze naye bwe wayagala tuyiteyo kale naye kyanyiizizza okusala olw'ensonga namunenya ne mugamba ebbanga lyobadde ne champion y'Ogudo wagamba wamulonda okiregedde wamujja mu ghetto ebbanga lyokoledde naye lwaki tozimbiranga nnyina nnyumba nga bwonoonyereza ddala waliwo n'ababadde bakibaliriramu awo nga bagamba nti sente ze yataddemu singa ze yakutte n'azimba buzimbi nnyumba n'atakola Kivulu bwe butamanya teyantegeera okitegedde naye muzeyi nga enjogera gyogera olinga bagamba nti oli musanyufu Ekivulu kisale tewabadde musanyufu kyanyiizizza lwakuba nti wanyiize bunyiizi nanyiize lwaki Kyasaze kubanga nasanyuse nti bwabanga bwe budde bwafunye bazimbire mukazi wange enju babazimbire ennyumba akyegamba bazimbe ennyumba yammwe gwe ne mukyalawo ne wetaba yange kuba alina famire nya ate ogayo gyaggendayo tekiŋŋaana nkoma eri kuba nenyazalange waali ajazaala aliwo eri wuwe waye ennyumba enegerabeera ya mukyala ate nyazalange bw'abaayo nange ngende dayiro ate bagambye anaabirayo lumu nina okukuba akasimu ne ŋŋamba nyazalange bw'abaayo nze sijja tuukawo wadde mbokuga maama waali nze n'enkoma eri kati nze ntwale olw'okuba waawe okitege mba mumanyidde Ekivulu kati gwabadde yagala pulaninge batya Kivulu ekyo Alien Sikini ono yali kuba munange abawi b'amagezi nabo tebamanya abawi b'amagezi be bamutomezza tebamanya batomeza ne bavuga goli w'amaanyi era oli naye mutuule gw'ogamba nti w'amaanyi ayina emyaka emeka era mboozi kijanyumya tusumulula akayimba tetugenda nnyo wa Alien Sikini basi tusumulula akayimba basi zalumiri tukatandikire wakati ndowooza katandikire gye kasooka tutandikire wano waliwo egundi waneno zalumirirwa omusaayi gwange bwemba n'ensobi mukitegeeze n'abagulina tetwagiteesa kamera yeeyo ndaba obuzibu bwange
ebe mwogera munnabasula munnavoddeyo kaseera kaga nonya byafuna kuba kulimba njagala olaba amazima gange banga lyamaze nga nsirikidde nekubyogerwa ku mwana wange tasoma kuba bidongo ekindeese okuba omugambwe n'abanange yabo mbagumidde be batalina bulumi bonna bulumirirwa omusaayi gwabwe nobawulira nga baboloka musonyi w'omwaka galumidde kuba leeruli nabategeeza bibe byakolwa si byakuyomba musonyiwemu baganda bange ekakati bwobanga yekwe nenkuteekako sitatimenti ezitalina bujulizinga tinasuulawo omusaayi gwange mubebenkanya abazadde mwenna bwoba mwana wo nga wamuzaala n'omuwulira kuba bidongo mudde bwekira bwalisoma ddi ab'omutima omutukuvu ennyo munkwatireko baganda bange ngende nnuula omusaayi gwange agenda asoma ebyali bisanga musaayi gwange musaayi gwange musaayi gwange musuza bubinze siterera muzeyi tetusobola kukamala akayimba kannaku nnyo naawe era onkoze bulungi mbadde ngenda kukaaba kayimba kannaku nnyo kubanga omuntu alina omusaayi gwange n'emboozi zanyumya namuyita ajje tutuule yagaana mazima ajje tutuule naye gwe lwaki togendayo nze nsitukira omuti gusitukira nnyonyi kakati goba omuggo guba gwani gwanatema oba gwanalonda eyatema ye nanyini muggo kakati watema ekintu kyo nze n'emboozi gyenyumya ye mwana gwenjagala gyabanyumya ng'ali ku Kampala palenti aliyeni sikini bw'anaamala okwetereza nga ntegedde ajja sobola okubeera n'omwana oyo ng'awulidde byenfuluma ebinyumirwa abantu eggwanga lyonna ate ng'ebisomesa abaana ne bazadde baabwe abaana n'abazzukulu ne basenga bonna nga batudde balya ettooke ku kinyeebwa wali mulimu obutiko kwatawo naye sikyakwatawo ndeka olwemba nkwatawo ng'ongira oti waziira kanziire waziire naye kakati munnange tugogere bitono bitono omwana oyo antegeere alien skin okay kambagambe ndowooza ne bwe tukoma wanino basebo ne bannyabo oyo audio mpya owa taata wa champion Gudo very soon agenda kubeera nga premiering ate video ye empya ey'oluyimba olwenyine kati audio amugende tugenda betera nga gyali ku BOCAT TV agenda kubeerayo ku channel ya taata wa Gudo bagita batya manager bagita Frigontum ate yabawe bipya YouTube channel bagita Frigontum ate bituufu emboze ezinyumirwa mmwe TikTok nayo gyali era yennya Afrigontum so tubasaba mugende mu liking channels ezo ya TikTok ne YouTube emikutu esatu okuli ennyimba z'omukulu ono eya BOCAT eya Afrigontum ne ya TikTok emanyiddwa era nga Afrigontum zonna kweziri ne Waxwise ate oleeta omuyimbi omupya ate era mu nsonyi wendya mmwanyi temugaana nejalabya kale basiibule banaye mbaagaliza nnyo olunaku olulungi abampuliriza mwenna nese n'omuyimbi omulala tugera muleeta wala eri mu maaso mujja muleeta mu maaso tera squad eyingidde kano akabinja akatwala omwana wange muyimbudde squad ndala namba tokirwako mweraba basi BOCAT TV Neera.